Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero nje twogere ku nsonga y'okukyalira ensiko. Waliwo abatera okumbuuza maama asobola okusika omwana we abalongo ku nsonga y'okukyalira ensiko, maama we asobola okikola? Kansooke mbabulireyo ekikolo kimu eky'eddagala ekisobola okuyamba ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko gw'omwana omuwala ndi naawe. Eddagala eryo liyitibwa kutukumu. Funa kutukumu obukoola obwo buyengere mu ngalo bulungi. Wamala obuyenga ddira ebyo by'oyenze, funa obiwummuza, beera ng'obikwatako, eno nga bw'osika bikwateko, eno nga bw'osika obajjamu otuzzo otwo tuba okwatamu, eno nga bw'osika abalongo bo bajja kuba bavayo bulungi nnyo. Kakati ensonga eno gye njagadde okubeera nga njogerako, maama we asobola okusika. Maama wano mu Buganda tasika mwana we, tasika mwana we balongo. Maama takikola wano mu Buganda, ewalala simanyi. Naye maama oyo asobola okubuulira omwana we nti mwana wange ekintu ekyo kyetaaga okikole, ekintu ekyo wakikola, lwaki tokikola? Genda ewa gundi ne gundi abeere ng'akuyamba ku nsonga eyo. Maama asobola okubuulira omwana we, naddala ng'omwana oyo mukwano gwo. Omanye ebiseera ebisinga abaana abo abawala nabo bennyini batya okubuulira bamaama baabwe nti kino kitegeeza ki, kino kifunyemu okusoomoozebwa. Abaana abawala abo batya nnyo bamaama baabwe mu nsonga ezo ez'ekikulu oba mu nsonga ezo ze njogerako. Naye omwana ono bw'abeera nga mukwano gwa maama we, omwana asobola okubuuza kati ensonga ng'eyo, osobola omunnyonnyola n'omugamba nti kino kikolebwa bwe kiti ne bwe kiti, kijja kuba kijja. Maama oyo asobola okufunira omuntu agenda okukusika, okugeza asobola okugamba nti oluwummula luno genda owummulireko wa ssengaawo. Wakugamba bw'atyo ku ebyo by'aba ayagala senga ono abeere ng'akutereeza n'ekyo kibeeramu. Era maama we asobola okwogera ne ssengaawo n'amunnyonnyola nti omwana yaŋŋambye ayagala kino na kino, badde nsaba onnyambeko. Bwe kityo bwe kibeera. Kati ssenga oyo ebiseera ebisinga ate ye taba na buzibu ku mwana oyo, taswala mu maaso ga mwana oyo, ate maama ye aba aswala mu maaso ga mwana we, aba aswala okutunula omwana we mu bukyala bwe. N'olwekyo ssenga ye taba na buzibu. Ssenga yateekeddwa okubeera ng'akusika, yateekeddwa okukola ensonga ezo bulungi nnyo. Ssenga oyo gwe njogerako, oyo abeera muganda wa taatawo, yabeera ssengaawo. Okitegedde, omukyala oyo gw'olaba ng'okimanyi nti oyo omukyala muganda wa taata wange, oyo yabeera ssengaawo. Yateekeddwa okukola ensonga eyo ey'okukyalira ensiko, okuggyako n'ekyalamu abaana abawala abakula myaka 12, 13. Abaana abo kiba kikulu nnyo, batera biyigira mu baana bannaabwe. Mu baana abo emyaka egyo mubaamu obwana obumu nga bukulu mu birowoozo, nga bubitegeera, ng'okalaba mu myaka kaana kato naye ng'ensonga ezo kazitegeera, nga kamanyi okusika, nga kamanyi n'okusika banne baako, nga n'eddagala kalitegeera. Kansubire muntegedde bulungi. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera obbannyonnyola ku nsonga eno. WhatsApp namba yange eri 07777 87 34 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.